tweyanziza nnyo mwebale nnyo okujja ku lwa Ronnie Simple Uganda. Ekisuusuuti ky'endongo kye tugenda okukuba ku lw'omukaaga luno tugenda kukikubira ku Prime Gardens enaakuwadde. Nsaba ekyo tukikubireko mu ngalo. Endongo ya Ronnie Simple eyo byebimu ku bibala oba bibamu ku products ezivudde mu ndongo y'ebinyaanya era bye mugenda okuwulira. Kisuusuuti kiri made of endongo y'ebinyaanya, so gamu ku matabi getugenze tulandiza ag'endongo y'ebinyaanya. Era Ronnie Simple oyo y'omu ku bantu betugezezzaako okumekinga okukola okulaba nga naye avaamu omuntu. Era ndowooza abaludde nga mutubuuza ekibuuzo kakati mwe ebintu mubikuba naye kakati Waloni yangamba munatulekerawo ani nga mufudde mugagwaleke mugenda kufa. So kale ne bwe kiri Katonda akireese naye tuba tusazeewo okuwummula abalenzi nga bano ba Ronnie Simple, bano ba Maswanku, ba MC Bukutu, ba Ssebwata abo n'abalala bangi bajja kusigala nga babasanyusa kubanga tugezezzaako okubategeka. That is why era obudde buno bwe nga tukyaliwo mukyatulaba nnyo ne mu nteekateeka zaabwe mu kugezaako okulaba nga tubalaga wano na wali. So buli ali eyo ng'owagira endongo y'ebinyaanya ng'oyagala nnyo Mbazira Tony, oyinza okuba oyagala nnyo Suuna Bell, it is okay. Kati mujje tuwagire abaana bano tubabeereremu nabo bafune kusanyulya endongo. Era bonna tujja kubeerera nga tuyimba ekintu eki nti endongo y'ebinyaanya weewaawo. So bye tugenda okubeeramu ku Saturday eno. Twebaza nnyo abavujjirizi abahogo pig concentrate bikkeko njize ntya bakola ki batunda emmere y'embizzi, emmere eyamba embizzi okugejja n'otunda n'okola obulunzi. Era ffenna abali mu bulunzi bw'embizzi tweyagala lwa kirungo kya hogo. So mikwano gyaffe aba Skypins Tours and Travel nabo tutambudde nabo of course wembeera we babeera manyi mukimanyi lwaki nti nze brand ambassador waabwe era mujja kutusangayo nga gye tuli nnyo. Skypins Tours and Travel ku Prime Gardens wane enaakuwadde tugenda kubeera ng'enteekateeka zonna tuzirimu. Stream Live Avenue eyo nayo mukimanyi lwaki kubanga enteekateeka nga zino okubrandinga bulango n'ebirala ebiringa ebyo ffe tubibeeramu emabega eyo okulaba nga tulaba emikolo gino nga girabika bulungi mu mbeera y'okugimanyisa abantu. So era naye tugenda kubeerayo ku mukolo ogwo. Arapex Adhesive and Grout ekyo kirungo kisiba tiles. Olira tutambulira mu birungo kiri kikusambizzi kino kisiba tiles n'ozisiba ne zinywera. So tweyanza nnyo tweyanzeege. There's things that are free but just start costing unplanned money, like rainwater. It's supposed to be free, but to harvest it, you have to first build a house. Atolgo governor take kumatu. Same way HIV treatment is totally free but has been costing. I mean, you have to first move to the health center. Go spend like a whole day, 6-7 hours. Ogenda kumala nakulamba olusi emirimu gyonna gifa atabamuli naba corporate. Uyambala omusonso tegunyuma kusimba line. Then there's also health center fatigue. Omusawo mugenda omuvaako nga bimutemi agala kudda mu bwamakanika. But now things have changed. Your HIV treatment can be picked from a pharmacy near you. And if you're lucky and you have a 24-hour pharmacy, osobola n'okuzuuka ku 7 ekiro n'oteekako omusonso gwo. Ekikulu musonso. Njagala tugatte engalo zaffe twanirize omugole kibebi tategana kutegeera mwana muto bebi kumukubugalo mwamayi bebi weewaawo amala gaogera tulina engombo yaffe nti Ronnie Simple zoyi kati nyala mugere zoyi weewaawo balamusizaako mwenna protocol nange omugiraba waneeno ndi musanyufu nnyo okubalabako olunaku olwaleero. Nze Ronnie Simple Uganda asinga abamanyi nga jjajja mwami tuteeseteese enteekateeka gy'omukyaludde okulabako omulundi guno. Era mbayita ennaku z'omwezi nga 8 yo Saturday eno. Babinyanyanya genero bonna tubakuŋŋaanyiza this time okutuwerekerako okulaba ng'omukolo gubeera gw'amaanyi. Mbazira Tone waali, Suuna Ben waali, Kamperempe waali, DJ Mutesa Pro waali, DJ Ratiso waali, n'abalala bangi nnyo, MC Bukutu waali, MC Maswanku waali. Kati ekisuusuuti kino tulina engeri gye tukuta oluwombo
ne tuguba nalwo nga packaging y'amaanyi aba binyanya kuchomanya nti show package je tulese yaba DJ abebe binyanya bonna wabulanga Ron Simple bamperekeddeko. So enaje muli oba oli Masaka oba oli Wakiso oba oli Jinja ngonyumire ndongo yebinyanya bwe nyambe binyanya nti ate ngolese kisusuti kyomanya nti buli omu abako engeja brandinga mu ekintu kye kati endongo eno nze yange nagibrandinga ngaya ekisusuti ky'endongo ne tuba n'ekisusuti ky'omwaka eyesho ebayo buli mwaka era ezenge ebayo buli mwaka. So this time tugenda kubera ku Prime Gardens enankuwadde ku Saturday eno enongo egenda okukeera obukezi olw'ensonga ba DJ banji nga bwe mbamenyedde nti bayitirivu nnyo buli DJ golowoozaako nga kubira enongo y'ebinyanya wali nange ekisusuti general wendi n'abamperekeddeko bonna wembagambye bonna webali. So okwebaza basponsor banga basobola okubatenga banvujirira okulaba nga ekisusuti ky'omwaka kiyimirirawo bali gali za bazirira neti ziri mu muka no oli mu gali ogenda kugiraba wow ennaku z'omwezi ku lwa mukaaga twatwasaganya sona mugana wange MC Bukutu bakulunga buli tuwera bamubuze muteketeke bibuze bwo kubuza omukulu kutuyaga makamu ange ensonga zange ziteyenye okuwagala nnyo okumanya abantu gye balina okujja ti bwe naagala okujja enankuwadde bw'otuuka ebulenga yambuka bwambusi yewali Prime Garden ova Masaka Road era tugateekawo ekiyitirirwa ng'ekyakabaka ndowooza teekawo obugoye obulungi ennyo era jabulanga embeera ebaawo amanya bampita Bukutu MC fe tulina omuzindaalo abayimbi mbakoowoola mujje nga budde bukyali endongo eno tetwetaga nnyo bayimbi bangi bako tubateekamu mikwano gyaffe ate baganda abaffe bandongo bakuzina mazina so tujje nga obudde bukyali endongo tujjaye nga bukyali twakati so tukasaawa 5 ng'omugole waffe ali ku stage akuba ndongo kireza kati mwe abagenda okujja nga bukyali saa 9 awo twatusedda mu kifo tutandike endongo nga bukyali bapukamingi oba abayimbi abatandikirwako muyinza n'osuulawo mujje na leero ndowooza olunaku olwo tuke nga mwayimbye dda kyekyokka MC Bukutu omutegesi w'ekisusuti 224 digida ensonga endeese wano kubanga mbategeeza nga mbasaba buwagizi bwammwe ku lunaku olw'omukaaga luno tukyagamba nti ate wabulayo ennaku meka lwa mukaaga luno ensonga zigenda kubeera massive enteekateeka ziri bulungi SBL events egenda kutuuka lunaku olwokuna Julia manager Kogo Animal Feeds company okuteekerateekera n'okukolera ekirungo ekigezza embizi otyo njasooka okubeebaza olw'okutuwagira kuba buli we mutuwagira mutuwa amaanyi ensonga lwaki olunaku olwaleero tuli wano ku nsonga y'omukuffe Ron Simple so nyongera okubakoowoola yonna gye muli kyengendo bakakasa era olunaku lw'omukaaga suubira okubanga buli kimu kigenda kuba mansiigo nnyo era n'olwekyo njagala omuntu agenda okuzija nti ngazze akakasibwe nti bweyazze byonna agenda kuddayo nabyo nti lwansonga buli kimu genda kuba wendi mu byonna. So waliwo abaseera ebisinga naddala abatera okujja mu kivulo ekyo ne bagamba endongo y'ebinyanya mubamu abayaaye bangi nnyo naye kuno nsuubira mugenda kubaamu ebyewuunyiso bingi nnyo kuba ensonga zino ngenda kuba mansiivu nnyo mu buli kimu ngenda kuteekamu obukugu bungi nnyo okulaba ng'abantu obaddayo n'ebyabwe.